Lutindo wano ku Radio Simba Peter Kibazo mu studios ogikwanjulira osibyeyo otya ampuliriza eyakoze olwaleero webale wonna wosinziro tuwuliriza tukwebaza okubeera ng'okola bwotyo. Peter Kibazo nembera mu studios za Radio Simba na Ibrahim Semujunganda mubaka w'ekira mu lukiiko lw'eggwanga member wa FDC yatugamba akyali member wa FDC okutuusa lwana atubuulira ekiddako. Nina Richard Baguma ali wano munnamawulire atakola mawulire naye nga tage yaffe emutambuza. Richard buuza abantu. Mwebale nnyo okubaayo ate okutuuliriza n'abatulaba. Neebaza Katonda obuyinza obungi ow'ekisa ekingi yeebala okutubeeza nga tukyassa. Mbalamusizza abalina gye mukola mwebale kukola n'abaginoonya Katonda abateremu obwangu. Amina. Semuju. Uliza Radio Simba. Basewo ne banyabo salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbalamusizza mu linnya lya Mukama Katonda w'ekitiibwa. Semuju. Leero musimbudde okugenda okuwandiisa ekibiina ky'ebyobufuzi oba okutereka erinnya okutereka obubonero ova wano ng'otugaye nti ow'amaanyi yatwala naye nabadde mbasuubira okutereka ekisumuluzo mulabika mwakitidde mugenzeeko na langi kati ekibuuzo kyange bwe muba mumaze okusimbula mugenda kukola kibiina kyammwe mumaze n'okureservinga erinnya muyina n'emikono ekiddako okutwala process ndabye Julius Muchunguza atugamba nti mumaze okureservinga kati abalinda kumalayo process. FDC mujagazaaki lwaki temuleka abakkiririza mu FDC dembe omusajja bw'ava mu Bukatoliki naga nti leero ndokose oba ngenze mu Bukristaayo talekanga agaye nti Obukatoliki buveewo. Ojogende Ettake. Ettake mu biseera by'abasultaani abangi bukyala Istanbul bwe baasiramuka church bazifuula mizikiti busibira mu bbwa. Si busibira mu bbwa anti kati abantu you see okay kati ntutegesa yagadde genda kajogende nga nali Sweden Stockholm nali Stockholm nga church esingayo obunene baga ati bakyasaba ne bagiwa meya agifule museum. Kati ndoza nazisangako ne mu kitundutundu kye Germany ekimu. Yes kasita abantu gundi egwawo kati ekifaananyi kyempadde Baguma kyekituufu nti nga osiramuse obadde olina kyaki waka n'ogifuula muzikiti oba vice versa. FDC nze siri omu ku baagitandikawo. Nze nagyegattako mu 2010. Gamuli ati akutugambye olina kubeera mu kooti nga bakuvunaana buli ake na MP balala. Toli omu ku batandisi. Amuli ati saagala kumuddamu. Namuddamu nja kuba muwadde ekitiibwa kyatalina. Bwe nyingira FDC 2010 nagisangawo abaagitandikawo Besigye n'abalala ne baagitandika ndi mawulire. Era nzize batujikiza ne Besigye si mutandisi. Nzize nga pate yaabwe bamwe yabeegattako. Nzize nga yali Kruger's drop nga bo bali eno. FDC yatandikibwawo group ziri 3. Kati na wamawulire okyaga nti ate bakugambye nga tomanyi yatandikibwawo reform agenda netandikibwawo PAFO netandikibwawo ne NDF yakyapa Karwanga. Naye point gyobadde ombuuza nti nze okwawukana abantu abalala nze siri omu ku bali sentimento ku kibiina ky'ebyobufuzi nti kyekikulu mu bulamu era nze neegomba nnyo Bannakenya buli kulonda baba na kibiina kirala era nze saasanga mu buzibu gamba nti FDC ngenda givaamu bannange bonna ne bataali givuddemu nze nali maze okulangirira. Naye bannannyini baayo bagyagala nnyo n'abadde ne Salaamu Musumba bagitandika ng'agamba tetusobola kukkiriza kibiina kyaffe kukimalamu kitiibwa. Yali acting president waayo. Yes. Kakati decision
ey'okugalawo FDC yateekingibwa bana FDC mu delegates conference. Bwe tuba tugoberera amateeka kati ge gajja okubisalawo ebyo. Naye nkugambye nti bw'obeera nkuwadde Istanbul ojja kusangayo basultanate ezaali kyaki kasita baasiramuka ensi yonna Uganda tekituzimbisa ewalala kiki muteeke mu buteesi kibula tutandika okusaala. Ate FDC okwawukana n'ebibiina ebirala bw'ona asoma constitution yaayo article 36 baagikolanga campaign ne bateekamu ne article ya dissolution. Mu NRM teriimu, mu DP teriimu ne mu UPC teriimu. Naye muno mweri nti kasita munaagoberera ebintu bino FDC esobola okugibwawo. Kati actually delegates okusalawo ntugijjewo bagenze mu constitution ne baga nti okusinziira ku article 36 ffe tugenda kujjawo. Kyotoka okumanya Peter nti tulina omusango oguli wa Justice Sekana ogutasalwangawo ani mukulembeze obutuufu wa FDC baani abakulembeze abatuufu. Guyinza okusalibwawo nga ffe abali Katonga ffe batuufu ng'ate mwamaze okugenda. Naye nga FDC ate damage gyefunye amaanyi nga tetukyagyetaaga nga ambuleera kati nga mulina okumala okugigirawo ddala ne mulyoka mutandika bulungi ekipya bulungi because that's also a possibility. Ndi muyinza ogenda wa Sekano omusango gwe twawa bw'ojjukira nga tugamba nti gurupu eyasigala enajja Nankumbi mu mateeka eteesobola kutuuza delegates conference nga constitution ya FDC egamba nti chairman yekka y'ayita ba delegate ate nga tebamuyina. Kati boyinza okululinga ina wa favor tumaliriza bumaliriza nga tugamba nti FDC twagijjawo mwebale kujja. Semuju singa abaafuluma mu UPC because Pafo yayina abasajja abaava mu UPC yayina abasajja abaava mu NRM mulimu n'abaddayo mulimu balatigo abaali aba DP. Singa baagamba nti nga bwe tugenda okukola ekipya tuleke nga DP tugikubye ekigo tuleke nga UPC tugikubye ekigo gola akyandikoze. I thought association kyonyonyola tebifaanagana. Latigo Odongo Oto oba ne Kasiyano baava mu DP ne basalawo okukola ekibiina ng'ekyakibakozesa baali banoonyayo ekibiina ekisobola okubeera eky'amaanyi okusinga mu bibiina mwe bavudde. Tebaagivaamu ebiseera ebyo nti DP baali bagiguza oluvannyuma of course naye baagigula naye kyabajjamu ekiseera ekyo tekwali kugigula naye abaali bagikulembera baali tebagikkiriza baali tebabawadde mukisa kugisalirawo bigenda mu maaso. Naye nga FDC we yatandikira zinagiwandikako nyo nali mawulire abantu abagitandika baali bangi nga baga nti badde okuteekawo ekibiina ekisobola okuvuganya Museveni nekimuvuganyiza ddala n'okumuwangula nekimuwangula. Yali intention yagenda gye abantu mu bitundu ebyenjawulo era ojjukira awo ba Mushega ba Luzindana baani kubanga yajja mu biseera bya term limit. So abagitandikawo buli omu yali akkiriza nti bw'osigala mu DP tekyalina maanyi gasobola kuvuganya kuwangula Museveni ne UPC bweri tutandikewo ekibiina ekirala. In fact baatyawo kukiyita movement naye nga entandikwa yaakyo kyali badde bakiyise mu kyovola ne baali bakola kala za FDC yellow kweri kuliko red kuliko green ne blue nga ojukira Museveni nga watandika NRM yagiyitanga Malta ideology massive party era naye nga walabe bawandise FDC ne Museveni yawandise NRM nga abantu abalala balowooza n'okuteekako party ng'ayagala bagiyite NRM era eriko organization ye bwagenda eri tiyateekako party ng'agamba ffe yaffe si party ekyo ng'akiremerako n'abakola FDC abasinga gye baali bavudde batya butigama ndi this is movement nga bali baagala kukola ekintu ekifaanana ng'NRM kikuŋŋaanya abantu bonna. So FDC entandikwa yaayo yanjawulo ku DP ne UPC. Semuju nga sinagenda wa Richard abasomi ba democracy buli lwe twogera ku freedom ya association tugamba nti abalina enzikiriza ezifaanagana tubakkirize
beekolemu omulimu bakuŋŋaane mu kikunso ekyabwe. Ssemujju bwe baba bagamba nti PPF bwe tukkiriza kati tugende, abaagala okukuŋŋaana nga DP era ndi omu kubakkiriza nti mu concept ya Christian Democrat ndi muyizi waabwe variously nti bo bagamba nti ffe tulina Christian values zifaanana bwe ziti. Bw'oba okkiririza mu values zino osobola okujja ne tukuŋŋaana nga ba Christian Democrat. Tebaga nti omusiraamu tojja, ne baga nti zino ze values zaffe ozirabye nti bino bye tukkiririzaamu jangu okuŋŋaane naffe. Naye bw'oba tokuŋŋaana naffe ne bwe tuba bataano. Bwe nasinkana Professor Abbas Kiyimba emyaka giwezeeko nga mugamba naye Professor nga Jema tetambula, naga nti Jema tetwanoonya numbers, twali tuyina value system gye tukkiririzaamu. Bw'oba gyo identifyinga nayo jangu ewaffe. Era Professor ng'akkiririza mu value system ng'agamba ne bwe tubeera batono tusobola okubeera ab'enjawulo. Kati Ssemujju bw'oba professinga kubeera Democrat ate ng'oga nti nze bwe mba njagala ku associatinga n'abaguma na kibazo naye eri jendese gundi bo kiyiike kati freedom of association mu debate n'ogijjako context yayo. Ekibiina kya FDC, DP ne UPC Museveni yabiyingiramu ne lufuuka lutalo lwakubirwanira. Museveni bawagira tunaabawangula oba banaatuwangula ne batwalako ekibiina kyovula aba UPC bawalubiri bo bagenda ne mu mateeka ne bawaba mu High Court ne bawangula ne bawaba mu Court of Appeal ne bawangula ne bagenda ne mu Supreme Court ne Supreme Court n'egamba nti akena si yakulembera UPC naye n'alemerayo. Kakatwenza bagamba ba UPC nga bamaze okuwangula ebintu ebyo byonna nti bavaayo ne bagamba nti UPC leka tugijjeewo n'obajajinga ng'omuntu omulala. Tebakera nko nga baagala kugivaamu naye baagibajjako ne mmawo kyekimu. Naye yakeera ku nkya n'akwata DP n'agenda akola endagaano ne Museveni, yasooka kusinkana mutabani wa Museveni n'agenda. Nze nyina bakansala ba DP ewange ndowooza nga 12 abali ekira. Tebamanyako nti n'ekibiina kyabwe kye bali mu kikoze endagaano ne Museveni. Era kati obasanga ssaawa zino tebamanyi oba basigala mu DP eno gye baatwala oba nedda. FDC jjukira twatuula ne tugamba nti ekibiina kyaffe tugenda kugoba abantu Museveni bawadde ssente ne batukuba emigo birigwa n'atuuka okuyingira ku kitebe ng'alinnya madala n'okukifuluma nga bamusibiddeyo. So tokitwala nti tuli ba mutima mubi ekibiina tuvaayo tuleese tukigaddewo. Jjukira olutalo olwaliwo nga tukirwanira tetugendagako kwagala kulekawo FDC naye embeera bwe yatuuka nga yakuba migo nga ne chairman w'ekibiina lumu bamusibira yamala olunaku lulama nga musajja mukadde yafuluma kiro. Ne bwe twakola delegates conference tugoberera amateeka poliisi n'amagye ne batusalako ne batukuba emigo ne badelegates abamu tebaagenda. Chairman wa FDC wa Busia nakati ssaawa zino yafuuka mulema bamuleetya bakifeesi ne bamukuba. So liyale sakamuze nzonyonyola za njawulo olingaga nti kati ffe twayawukanye ne bali mu ndowooza gye n'omuntu yavayo nga teriyo olutalo. In fact okulangirira nti agenda kola kibiina yamala kuyita be FDC ku feyawe n'abakuŋŋanya bonna Dr. Besigye n'abaana bangana nti bannange bayi nze ŋŋenze kubanga obutakkiriziganya bwali nga yagamba nti ayagala azimba ekibiina nga kirina emirandira bano nga baga nti ffe twagala kukirya ku street ekibiina oba gyekiri batukirye tukirye ku street. Obutakkaanya obwo nze nali chairman wa muntu wa campaign omuntu nga alina kgenda bulungi nga bwonyonde balatigo ne baani kati byogeraageranya tebifaanagana. Ffe tuli mu lutalo nga ekibiina ne bwe tuva emabega tukirengera wano ku bibegabega nga Museveni akitwala ekyo kituufu okuleka ng'okikubya amayinja oba osobola okukyasa n'okyasa. Baguma engeri Ssemujju gy'anyonyoddemu ate ng'akuli mu maaso ofunye ensonyi ondaba baguma simulabye nga alina ondaba nga nfenseko because olaba olwaliro Ssemujju alwanye. Ssemujju ali articulate simanyi bwe bakyogera mu Luganda nti tukikkiriza naye kino kimumenya era simanyi oba ye mwogezi wa PPF omanyi bwe twali tukula
wabeerangawo obulwadde abantu bakulu nga bawita syphilis. Eddagala eryali janjaba nga baliyitanga PPF. Simanyi oba mujjukira nga balyogerako nnyo. Kati balowooza nti bakoze eddagala lya syphilis. Naye eddagala lya PPF lyandyoza lyabala n'okubula terikyaliwo. Kuba gundi yakyuka the bacterial composition, bacterial infection zakyuka. Naye oba olina okunoonya. You see, nti tufunye minibus ku kkubo oba basi nga bagiyita PPF. Naye tuswaleseeyo basi yaffe gye twali tutaddemu kasente nga bagiyita FDC. Tugikuba amayinja tugisala emipiira tuyiwe n'emunnyo mu yingini. Ifi eyo fitina. Yebeera fitina. Kyebagezaako okukola nti basi badde tekyatukuza. Oli eyagitwala tugiveeko tulinye minibus tugende. Oli yagitwala mu bukumpanya yatukumpanya. Tetumulekera obugagga bwaffe ffena tufiirwe tutambule n'ekirala. Awo tulina wisdom ya Kabaka Sulemaani. Awo ojjukira wisdom ya Kabaka Sulemaani. Ojjukira bulungi nti omwana ono Semujju aliko oli omukyala agamba nti omwana bamuyuzeemu. So ekyo kiri kimu. Ekirala realistically Basemujju badde balina okufuna Kayoola. Badde balina okugenda Ekira Motors bafuneyo basi. Because ebyobufuzi tebabivuddeemu bakyabirimu bakyabyagala ekyabatwalayo bakyakyagala. Ate n'ekirala balina omukulu Dr. Kizza Besigye. Dr. Kizza Besigye alinga banne president wange Yoweri nti bwe batabeera mu kintu then ekyo tekijja kukola. Bwe wanga tebakulembera kintu ekyo kiba tekijja kukola. Be balina okukulembera ekintu ekyo. Ne Richard, are you fair to Besigye? Besigye yafuga FDC ng'akyalina chance yeesimbawo ttaamu endala naga nti anze nkomye wano. No, teyakoma. No, teyakoma. Yaleeta gwe yali alowooza nti ajja kuba amuvuga. Kano kagundi ke basibako obugwa yalekawo gye n'omuntu kano ke bazanya nako n'osika omugwa bwote ne kabeera nga kagira kati sijjukira bwe baakayitanga kagologoosi ng'amanyi nti ayinawoko ajja kuba asikireni emiguwa bukole mugendera omugisha muntu ne kigaana n'amuyuba n'aleeta ono mutambuza bigere batambulanga ne Semujju. Ono mutambuza bigere Semujju yabeera mu ngato ze yagamba ebigere yabigala. So oyo mutambuza bigere bwe yajja nga musuubuzi basi n'agisuubula. Dr. Besigye ng'alaba obugologosi buganya alina okuvaayo kati ye mwennyini kati eyo leso n'agiyize. Era lesoni ya President Museveni agiyize nti tokutolooza nti obugologosi bugenda kukolera beerawo ekintu kyo okinyweze. N'ekyogamba ekyogamba nti basi bagikuba amayinja bakole ki? Tewali nnyonze mu kulaba kwange kye bakyakuba. Bakola bukozi bya bufuzi. Era omuntu yambuuza ne mugamba no. Bano Basemujju bakola bukozi publicity. Bavugira publicity yaabwe ku FDC. Nesigamba nti waliwo kye bakuba ekiri eri kiba kitunda. Kiri mu mikono gy'omuntu omulala eyakisasula. So gamba tugenda kikuba amayinja tugenda ku just okutegeka ground eyo publicizing ekipya. Nze ekyo waliwo ne yabadde akimbuza ne mugamba nze bano bakola bukozi publicity. Because okuintroducing gundi eddagala lya syphilis lino olina okulyogerera. Kati buli controversy gy'osobola okukola eneekubeeza mu headlines olina ogikola. Kibakola nze kibazo mu kulaba kwange tewali nnyo kirala. No, kati era ojja kulabayo nga singa kisoboka nti omwami Semujju yandifunyeyo abantu nga babiri ku street ne balwana olwa PPF ne FDC yandiba staging ne kamera nga weziri nga MP babiri ne bekuba ebikonde ne bafuna publicity ne bazimba ekintu kyabwe. Nze sibanenya because kati wano opublicizingira kuki kiki kyogenda okubuulira abantu kyogenda okukola ku mulundi guno ng'olese Semujju yakamala emyaka emeka 15
aina emyaka gya simu gitegiri half gye yajja Museveni na tanaba kuweza half ya Museveni ni amaze half the time mu byobufuzi Museveni gyamaze uina Dr. Chiza Besigye bamaze emyaka gyeji mu kiki ekipya kye bagenda okwogera n'olwekyo balina creating a controversy babiri mu baso lwaki controversy tebaji creating na Museveni temamusobola kati creating a controversy ne Museveni controversy kijja ogenda creating uino ogende wa kwanga bano tebavuganya amuri uino ogende wa Mutambuza Bigere Kyenkugambye tebavuganya amuri bavuganya Kyagulanyi bavuganya Museveni bakola bukozi publicity chicho tewali kirala otherwise Mutambuza Bigere tewali kye bamuvuganyako nedda kiki yakwata sente ze ne munne ne batambulamu ekintu ne bakisalendalinga era ekintu ogenda okulaba ebintu byekikola bijja kuba byakuyamba eyabasasula so kibazo Samuju nga sinagenda mulango baguma kyanyonnyola nekyo nnyonnyodde nti ba Peter Walubiri bagenda mu kooti ne bawangula omusango kooti ne bazimalayo kooti neega nti Peter Walubiri ye president wa UPC Jimmy Akena kye yakola kyokka yasensetuka n'ava ku mwaliro kwe yali nakako wansi I think 2 floors n'atuulaawo nga president naga nti anti gwe oyagala office musigale mweri ya wagulu nze ngenze wano naye ayina asiiru electoral commission gyewulira ekyo mu kutegeera kwange kitegeeza nti ne bwe munaalwana n'Amuriat ne Nandala naga nti tukidissolvinga oli eyakuumira Jimmy Akena ku 4th floor Uganda House ajja gamba Amuriat ne Nandala tinajja nankumi mutaddeko caveat musiru mulimu n'erinnya lyammwe bakimanya ate n'okukimanya entalo abantu Peter tebazirwana lwa kuziwangula Abapalestine bali badde bebaka ku nguudo n'abakuba embooko abantu balwana ntalo lwakubanga ziri legitimate bw'otandikira kulwona awangula oyinza obutalwana olutalo na lumu nga gomala kumwe muri nojja duwangula osigala waka bw'oba ojja kulwana olutalo ng'okkiriza nti olutalo luno lutuufu olulwana nze ndi musajja musiraamu ebisigale nobirekera Katonda olumu oyinza okuwangula gwe bagamba nti w'amaanyi abantu ne bagamba nti nadde eno byakusaaga n'omubigula ne beewuunya engeri gy'omubiguddemu nze Libya Gaddafi nali mwagala naye yachunya nnyo bannansi ne baddukira ne boogenda mu America basangayo ne Bungereza nawa I didn't imagine nti one day basobola okweteeka mu kembeera nabe yerwanako ne babasanga ne babataasa FDC Museveni kuvanyuma okubanga yagitwala tujja kusigala tugimulangira forever ne bwana agisigazaawo lwampaka abaana abazukulu tujja bajjukizanga nti ekibiina kyaffe ekyo Museveni yakitubbako bwali baafudde nja kubanga abaana twali emengoyo nga bayimba guno omusango gwa lubeerera ne bwali baafudde abalisigalawo bali gusasulira so kati ebimu ne mu byafaayo it is important nti gwe ekibiina bakikubyeko n'otambula butambuzi n'ogenda no it's not possible kyovula awo twakirwanirira ne batukuba embooko era tukyakiyinamu omutemwa gw'amaanyi nze abonajja nankumi badde bansalangako $50,000 buli mwezi zaalimu n'okugula ekitebe ekyo kitebe nange nyinako buloka zange kakati tujja kufaayo buvi bwoti otambula ogende Uganda House gyoyogerako obote yagizimba bano bagabana myaliiro naye kuno buloka ffe twaziteekako kakati ne Galuga akomewo akleiminga amabaati Galuga yatusaasira n'atuguza ku muwendo gwa layisi ng'aguza ababe nanga ndi musasule kakasente bwe kati nange ndi omu ku abali basasula naye n'ekirala ne Museveni bw'atwala ebibiina by'obufuzi ne wanaaba bitutte tulina okusigala nga tulwana nabyo nga bwe tulwana ne Museveni kuba bigenze kuweereza Museveni so oba olwanyisa movement ya Museveni byonna ebigikola obirwanyisa tuyinza gandi ojja kugirwanyisaako yo yokka ebigikola ne banaabeera banaddiini ne beegatta naye nabo tulina kubakubira wamu ne Museveni buli aneegatta naye tulina omukubira wamu so okulwana ne FDC nga Museveni agitutte kiri legitimate at every point tomanya tuyinza okukananga Museveni tumumaliriza omusango waffe ne bagusangayo ogw'okudissolvinga FDC ne tugidissolvinga nga Museveni golwa kati batabane bakeera kulwana ampuliriza tukomaho lutino ono ku Radio Simba Peter Kibazo mu studio zo gikwanjulira nina Ibrahim Semujunganda tatubuulidde ekifo kye mu PPF
tugiyite erinnya lyetali lyeryo it is PFF yes oyagala kufuuka nga baguma it's not PPF it is PFF so baguma obedda byayogera kyekyamubadde mu muti oba ne baguma naye ayagala kubatuuma naye ng'erinnya lyagiwadde si radio it is People's Front for Freedom PFF si PPF naye tujajiwa PPF etambulira okw'abantu lye bamanyi eryo liryo tujja PPF antibiotic PFF naye olwaleero ababaka ba palamenti bali ggulu ndabye sipiika agenza omolo atadde ebimuli ku malaalo ga Yakobo Olanya alambula aga nti agenda kujjukiza abadde ku nnyumba y'Olanya naga nti ngenda kujjukiza pulezidenti yasuubiza okumaliriza amaka g'Olanya gano ge yali azimba bagenda kubeera n'ebbalaza eggulu okusinkana abantu be Akyoli basuubiza okusinkana ababodaboda ba Akyoli manyi mu programu newankubadde mu official program tekiriimu bagenda kukyala simanyi oba olwaleero benkya bagenda kukyalira Genosale anyumyeko n'abanajja palamenti ababaka si nga palamenti ababaka bagenda kukyalira Genosale anyumyeko nabo ku wealth creation bwe banaabeerayo ne president agenda ku addressinga palamenti bagumu Bassemujju basigadde Kampala bali Kampala ate ne sente zaffe twazibawadde agambye buli omu aynako akakadde kamu kati n'emitwalo 2 ez'okusula eggulu ebiro 3 transport ye yabaddewo ndi bano bali Kampala nazo kati one at parliamentary level at a strategic level Bassemujju bandibadde tebagenze eggulu waakiri ne bamobilizinga abantu b'eggulu ne beeyiwa ku street ne baganga bino abantu be baali baagala ku meetinga parliament eno teyandibadde opportunity moment ku mobilizinga y'omutwalo gw'abantu eggulu gugende gukyalire parliament gukole statement bakutteyo kibazo waliwo be bakutteyo nga bakoze eki nga ba planning okukyokola ekyo kyobadde ogamba Bassemujju kye bandikoze balabika babakutte kugamba temukipulaninga waliwo abali mu komera basibe olw'okulowooza kukola ekyo kyogamba Bassemujju bakole tikiriirigu so wanti nze ngenda ku strategy wambuuziza strategy so nze singa nabadde Bassemujju nandikoze kye bakoze kyabutagenda nandikutte sente kuba waliwo abazeetaaga wano sente ziri paltry tezirina milioni 1.2 waliwo abazeetaaga zisobola okuyambayo abaana ku fees abaana ba UPE akakadde n'emitwalo 2 zisasula yako abasobola okuwerako mu constituency n'obasasulira ababadde bagenda okulemererwa okugenda kutandika essomero next term ne bagenda n'obagamba mufune eggulu ziizino school fees guru so singa nabadde Ssemujju nange sandigenze ate sandisirise nga sigenda nandikikoleddeko Katemba yena gwe nsobola Katemba oba oluganda lwotomanyi ne Katemba nga ku National Theatre wali namulabangako nga nkola ku Radio Uganda so you see abaganda bagamba nti zivugira aliwo kati oyogedde ku nyumba ya Yakobo ya mukulu wange Yakobo zivugira aliwo kibazo kati ono aliwo yasobola okukwata eddoboozi ennyumba eyo bagimalirize era bw'obanga toyina supervisinga nga tewali kalabalaba esente ne bwozijjayo ne bwozirilizinga mu State House bwe ziba ziyambyeko ne zizimba zijja kuzimbako ebitundu so ono aliwo ekyo kye yakoze bw'aba really ng'ayagala kuyamba ku oli mugenzi ekyo kyalina okukola
ate alina okuteeka ku eriiso ejjogi abeere nga atunula nti omulimu gukoleddwa kuba ne bw'olulizi nga kawumbi tekajja kumaliriza mulimu ogwo kajja kukolayo omusenyu gutandika okugwa nga teguli mu simenti. Parliament okutuula eggulu twakyogerako luli. Nze sirowooza nti Parliament okutuula ggulu waliwo ssente nnyo ezeeyongeddeko. Wasobola okuba nga waliwo ssente zeeyongeddeko mu bitongole by'abokwerinda. Maybe n'ogamba nti baminisita basabeeyo okutufuta naye baminisita bafuna amafuta gaabwe ga weekend bulijjo nga sige gali mu buwandiike. So nze sirowooza nti Parliament okutuula ggulu kigenda kukyusa nnyo ku engeri Parliament gyebadde ekozesa ssente. Ekyo sikikkiriza nti lwakuba abantu baatudde eggulu n'olwekyo ensaasanya ya Parliament yeeyongedde nnyo. Actually waliwo abadde ngamba wano nti ku mulembe gwa Kadaaga ne Sekandi era nabo baatambuza Parliament ne bagitwala e Masaka. Lwakuba tewaali contestation, tewaali kuvuganya nga okuliwo kati. So ekyo kyetugirayo abantu b'eggulu kye basobola okufunamu ekibeerawo bulijjo kati ngenda nzirayo mu ngendo zange naye ruumu gye nasuulamu omwezi oguwedde mu New York nagenza okusanga nga kati bagyongeddemu emirundi 3. buli lwe tuba tugenda nga olukuŋŋaana luli lwali lutono lwa mawanga matono kati lwonna UN yonna egenda mu mawanga 19 mu Amerika owokusula weeyongera bali bafunamu. So taxi, petrol station, awanywerwa omwenge oli yangambye nti bino gundi byebatayagala okulya akakasolo ako kagenda kutabuka kati bei yako eggulu waliwo abagenda abamabaala naye waliwo ate abagobeddwa nakugamba nti ku nguudo abantu abamu babagobawo bamaze wiiki nga 2 nga tebakola abamu ndowooza bwe baba balina otubanja banja abo bagudde ezo family ziri mu buzibu ate nga babagobera ki ku nguudo security babagobawo ekyo nakyogera luli ku programu luli batandika obagoba. So waliwo abagenda okufiirwa waliwo abagenda okufunamu mu kintu kino ababodaboda basobola okufunayo speaker agenda kutuula nabo mu lukiiko. Yes, basobola okubaako ke bafunyeyo baba balina sako oba ki nabo bakalwaniremu ene ojja kubawuliranga ebikonde beekuba ebikonde mu CSR wa Parliament. Ekyo kyonkugamba bagenda kwekuba ebikonde balinde eyo gye tukyokuba kyogerako ogende wa general kati ekipya kiki nti ababaka ba Parliament bagenze wa general oba ba minister waliwo ekipya ku ekyo ate oba ne president webwera agendayo alina okusalutinga oba ne president webwera agendayo alina okusalutinga speaker yandibadde agenda president bw'aba agendayo kati ate lwaki speaker tagenda hierarchy bani kibazo hierarchy bogenda yandisituse n'agenda eggulu tewali lunaku lwogenda eggulu notasangayo MP nothing. So tewali nnyo kiri awo lwakuba kati kiri mu lwatu kyekyokka tewali kirala semuju finally ababaka bagenda eggulu ndabye Abedi Bwanika ng'afuumuula bingi ng'aga nti mmwe abali ku opposition mulina okumanya nti the opposition was badly hit mu Northern Uganda nti eno saawa yakutandika ku masaaji nga bali mu Northern Uganda si kubasuula muguluka. Si Parliament akaseera keeyisemu kutuuka olwaleero buli agirimu okuba nga weegendereza byokola byewakolanga nga tebiina buzibu olwayo nebwolya mandaazi n'okulengera mu komiti ng'olya amandaazi olwaga abasajja bonoonye sente zaffe mwayonooneka luli mwateekawo n'omwenge muteeka omwenge ku meeza za Parliament kakati buli lwote Ruto abantu bebekalakase Kenya Ruto yakendeeza ebintu bingi cabinet n'agigoba olwokuba waddewo najjawo n'ofiisi ya mukyala we bo balina no owa president n'owa vice president. Yes, office zonna weziri office first lady of the second lady. Mulimu ebintu nga bw'oba okulembera abantu kuba mulimu gw'okola gw'abantu nga bwe baba bakayanye ku bintu by'okola ng'ebimu olina okubita olugero ono lwagenza okujja
lwajiddemu eyo embeera mwonona ssente muli babbi mukola ki kati ogenda nalwo mu maaso abantu balabanga nti bwe tebatuwulira ne bwe twogera tebatufaako basigala bagenda bugenzi mu maaso ne lufuuka controversial. Nze simanyi oba naaligenzi naye olutwale badde controversial kubanga okuvuga mmotoka nvuwano neeteke kukubo nga ngenze okuggyako nga naaligenze kukola bino byogambye era nze lwensooka okwogera nga bambuuzizza nagaa singa nze nali nkulembera opposition mu parliament saaligambye nti sigenda ggulu naaligenze eggulu naye bye naalikoleddeyo tebaalizeemu kutwala parliament mu kibuga kirala because nga tuli abaka opposition 10 ne batusiba nebanga ndi batukwatidde eggulu tolanga kiyinza okunyuma nti parliament kubanga kyangu nnyo mutegeka march mu kibuga bwe baba baganye march mugamba mugenda kulongoosa kibuga banoonya baso bakumyawo 10 babatereka mutegeka ne mugenda kutandika ne mukunga abantu tugenda kulongoosa kibuga ne mugula enjeyo si bwe baba tuteyo mugawe tuvaawo tubabulire parliament byozza okuteesa wano tulina laale tebuyinza kuziba nga tebanabasiba kati naye sinze nkulembera opposition abakulembera batugamba nti nze manyi nze sikiririza mu kuzira kyova ne muntu gikwatako nali nga tugende batukube naye abantu banatuyata ntudduse buddusi mpambe ne tufuluma toyinza kukolayo nze byensuubira byoyogedde n'ebirala byesobola kwogera ku mpewo ne bagamba nti bagenda Mbale era bavaayo banzoga nti ssente tujja kumala kuddamu kufuna ssente tubabuulire mulimu ebikintu kyoyinza Dr. Besigye baagaba omusayi guwedde mu Blood Bank Nakasero naga abantu mujje ku State Square tubawo omusayi ne bagaa tugulina bagaa tugulina omusayi te yagaa nti Bannayuganda mwenna ku State Square mujje tugende tugaba omusayi olwa ntugenda okulaba omupiira gwa Uganda Cranes nze Namboole Besigye n'asasula tiketi ya kirasha Kaweesi n'ayingiza poliisi ne bamugja eno nga tagenda kutuula mu kirasha nabaga tiketi yange esoma kirasha buli omu tiketi yo gyesoma gy'otuula kati twali tuzanya Zambia balina omuno naye ne bajja ne bamutuuza gy'ataasasudde nga yasasudde ya 13 bamutuuza poliisi yamusasulira so kati nze ebyobufuzi ebyange ndi mugoberezi wa Besigye eggulu mba kugenda naaligenze naye tebaalizeemu kutwala parliament wantu walala wonna naye kati kino ekiriyo olwaleero kyo kyennyini bakijje ku kye nali ndowooza kye baali bategeka kuba mugamba nti mugenze kutuuza parliament ggulu ne mugamba mugenda kutuula Museveni ajja ajogera Museveni bw'ayogerera essaawa ezi kyo kitegeeza nti teriyo kutuula mugenze mu lecture ya Museveni management bagaseeko ate n'essale ndowooza nga baga nti ate omukulu tunajja tya nitumuyitako wano nalaba ne president okukyala tekuli part of the official kuli private ennaku zinaaba nozongerako ennaku zeezo naye nze kyenalabyemu first ebintu bibiri abaka abava abakulembeze politician abava mu Northern Uganda nze we nabeerera ndi munamawulire wa parliament natandika kuwanika ku parliament 99 parliament y'omukaaga neggwako n'entandika ey'omusanvu parliament y'omusanvu abaka abaali basingamu okuba abalungi baavanga Lango Ben Wacha Dr. Okule Park Omala Tubo n'abalala ne bagobererwa abava mu Acholi Mao nga akyalina mutoto kyanaba Abednego Absalom Ongomu Bokero nga baba generation y'abarega n'okumu nga babaddako wansi ngolaba mu north waliyo n'ennaku zino mu north bannabyabufuzi baayo baafuuka aba Buganda kye baali bannabyabufuzi ba Buganda mu parliament ey'omusanvu maybe n'ey'omukaaga n'abagezi baafuuka ng'abasiru bankoze ekigambo ekyo Trump yagamba nti we've been ruled by fools kubanga ntunulira omuntu nga Professor Kiddu Makubuya Kiddu Makubuya gwe bagamba eyasooka okufuna first class degree nali nga bagulawo Katende nga gulawo Alistock eri ku Kampala Road
Kiduma Kubuya ebiseera byali Minister of State mu Education gwe yayitanga omugenyi omukulu ono nga yamusomesa naga nti ono namusomesa he was the first student okufuna first class degree law n'Ekiduma Kubuya n'atuka okuvunula amateeka ng'alinga ataasoma na nasale ninga waga n'ebitabo bye bawandiika eby'amateeka bingi Makerere bakyasoma bya Kiduma Kubuya kati okuwagatiranga abaka political expedience yes abanabyabufuzi abavanga mu Buganda balinga tulinayo gwenza kutrustinga nga mulimu bakapere mulimu Bwasanasiyo Kayizi yavangayo Mubende ng'owewuunya kyenonye mu parliament yali badde nakasera atunda nnyanya naye ng'ali mu parliament kati n'osanga ate abali waggulu ba Kiduma Kubuya ng'ate nabo tebalina njawulo na Kayizi atalina kyamanyi nga katogo k'abantu abali useless kati unfortunately bannabyabufuzi abavudde mu mambuka bafuuse nga wali Uganda aba Buganda we baali bali married ku Museveni state so kati era ojja kubasanga nga opposition bonna abava mu bitundu ebyo bonna nga gye bali kubanze ntunulira aba FDC we twagitandikira okay we nagiyingirira so twagitandika kati nawe olinga abayingira NRA na Tete babagamba nga bayingirira ku state ba Professor Latigo ba Rigani ba Odongoto bagenda nga one by one bafuna reason yekolagana ne state ne obona yingide mbya bulimi ne bamu ensigo za nadi zobona akoze eki ne bamuwaswe ya mairo yettaka so kati acholi eri yabali ebakubanga yeriwo tikyali badde kyangu gitwala mu parliament naye neriyo kati sale president yadde wawe yakyadde wano bamuwandikira speech gye yasomanga ali maaso ga sale namuganga in your hometown here yagiyita na hometown ya sale tikati hometown yabeera tikati hometown jabe so kati ogenda kwa parliament ng'ogyeko nti parliament tuli mu kifaananyi kibi nnyo okusinga kubanga oleda abantu era bayite baagala ba MPs nga relationship y'abantu ne MP eri very difficult abantu nga bagee bakuba akalulu MP tebamuwa sente basoboga ati bamuwa naye ate buli mwakera wa MP kunoonyayo sente kikutabula ekyo relationship kyovala abo mubaka nze twali mu ssente za COVID nga tuwadde miliyoni 2 tuziwa abantu nali omu ku baali baziremedde bamala zikuntekako jambiyo ziwaayo nga siinaamu kutya nti mwe bapita abali eno beeri mulaba kibi nnyo naye nga mu constituency bazirinze olwo abantu wa ssente awo ne tuzireno nga kale wali ziwetedde wano mu katale kireka semukiwazizaayo zaaki kinabadde ngamba kukakadde n'emitwalo 2 ono kaayogera oluuki abayambibwa no nga wali mu constituency yatugambye ejjo ezo azizaayo era kyabyabufuzi parliament mu mateeka gaayo kyovula nze abantekako nisemujjo atambula ate batekako nezibansazeeko even deduction parliament bwobeera kotambule lugendo notamalayo nnaku zotekwa kumalayo bosa meeting accountability automatically bakusalako sente era ne bazikuteekerako bwe bati bazikusazeeko omuntu alina obutamanya nti tebazimusazeeko naye nga mu mateeka teweetagisa kuzizaayo bw'oba tewagenze kusayininga nti nagenze automatically parliament ejja kujja eziggyeko bw'olaba aga nti agenda zizaayo bansonyiwa aba akoze byabufuzi genda mu mawulire naye nga automatically nzi mulimu engendo ze bateekawo noga mugenda kabale n'otagenda era ogenda okusanga bazisazeeko balina ne office namba eyitibwa accountability ye erinda bulinzi nti bano bagenda olumu baba bakuyambye bakuwandiikira noga nti sente zino tewagenda bwe bakuyambye bakuweereza kabaluwa kugamba nti twakusazeeko sente bweziti kuba tewagenda and they do it every end of month naye ebyobufuzi neziba nasalako yinza obutabalinda kusalako nozizaayo so olugendo Peter singa lwazze nga parliament eri mu kifaananyi kibi mu maaso g'abantu terwalirabise nga bwe lulabise naye ate n'abagenzi oddutsa mu nkola
ate nalo balufuddenga meeting ye NRM kuba kati Museveni nga mugenzi kutula gulu ate yanonye ekisimemba wa parliament ekyokwirirwa gandi ate mugenzi wasale ate speaker agenzi olanya kusaba njuje batamala agenda kulaba ku boda boda agenda ku meeting ga community making sure the parliament makes meaning to the people anti ngamba ndikati fe twaligenze wali bwa maruba singana yakomadi okusinkana ba boda boda be Kampala sibe basinga obungi sore se mujuge tubakubanga twali twakibala bulungi gulu yali omye ne mutuuka ne mukubalale ne mwerako ku ngudo ne mutambula kwanza lwensembi yokubeegu ne Dr. Besigye twasula mu ka hoteli mugenda na cleaning dwaliro twasula mu ka hoteli kali wano ngoyingira gulu bwe twatukogenda gye tukubira lale buli wamu polisi ngegaddewo bagenda batuyise mpaka Besigye yaga guys nkoye kati okuyita mu kyalo muruka najivaamu tebamusitule ne bibatabula bagenda omunonya nga alinye boda alinye motoka endala emisini ne gitandika mu kibuga kugasinga twa planning ekyo kyali tunyumidde ne kikamala naye tebunayita nze ndowooza kati ewaddako tuyinza okugenda naku bbiri nga parliament enajja ne tugenze kutereeza ekitundu parliament mwejja tiyagasi nanyoka bulungi n'olaba abano baba najja Baguma in terms of mobilization Mwami Museveni wano alina okukwata Anita mu ngalo amudelivering kubanga Mwami Museveni one of his better strategies now is kusweepinga Eastern Uganda kusweepinga Northern Uganda eno mu Buganda baatagala mu Western ndooza akyali comfortable kati Anita amudeliveringa wali ainayo operation wealth creation genocide abadde atuddeyo okumala ebbanga ba politicians baacholi baali sorted buli omu yatuuka nafuna akenda ke maira akende ezaabwe bazifuna buli omu agenda ne bamuwa square mile ne bamuwa yika bisatu ne bamuwa mmeka ne babeera sorted abalima ebyabwe babigula eriyo eyalima soya eriya gyokunsonyiwa omwogerako naye yalima soya wamajenga muyitirivu obungi akatale kabuzi neba yamukubira essimu wayi Richard Baguma manyi mu business gyokola ogula soya musajja wange essimu ju yali masoya lwaki soya weto omugula manyi naawe otubanja nti twakujjako bino ne bino luli nenjogedde ne Ramadhan sente zo ziri mu process noono muguleeko soya soya n'agenda kati oyo abeera comfortable right now. Anita ne population ajiwadde opportunity okuyimirira ku luguudo n'ekuba engalo n'eyimba reward time nga naye parliament ebadde mu kifaananyi eno bali enguzi bakola ki kati yenaazizza Anita speaker on right honorable speaker of parliament bwabanga President Museveni wakumwebaza amwebaza lwa bintu bingi so maybe nekino nakyo kiri kimu ku ebyo kuba ebintu bye amukoledde bingi so okay kiba kikyongerako kyoyogedde nze kyendowooza nti kikulu nnyo ku Anita n'ekyo ku delivering ebintu wa president kikulu nnyo naye ku kino kwe kugezaako okusiimula k'enfuufu akuba kw'enfuufu ku parliament kuba parliament ebadde eyiriddwa enfuufu n'ebitosi bingi ya kati kwegezaako okugamba katukube kw'enfuufu. First of all amawulire gavudde ku kwogera ku bulyake bwadde bogerako mu parliament netufokasinga kati kugulu netufokasinga kugulu bongeddemu ebirungo balina amagezi mangi bongeddemu ebirungo twavudde ku kiteezi twavudde ku bongeddemu badde kiteezi olwaleero ya twongeddekemu ebirungo tutaddemu sale kati gafuuse mawulire tutaddemu president okujja kati ago nago bawotale banditaddemu ne roti simanyi lwaki tebamutadde tebagenda abakyadde ku nyumba ya Olanya so kati
but of course era ndooza bakwebuuzizaako basobola okubanga ebebuuziza ku kibazo sobola kakasa nti sibule bamwebuuzizanabagamba mukube enfufu naye wait a minute ekyokukyala ku nnyumba y'Oulanya is a double-edged sword. Kigaa nti omukulu yatusuubiza empewo bukyanga omusajja afa anti kati nga deliveringa kinjigiro kugamba nti kati omwadde opportunity y'okudelivaringa nti 25-26 ennyumba agenda kukolebwa ngaekolebwa UPDF engineering brigade atusisi General Mujira head boy wange yagenda ogikolako ne General Sabiti bagizimbe eberenge ekolaki era family ya Oulanya ekole Thanksgiving ite president absolutely ni speaker biriwo so kati nolowooza tekyadeliveringiddwa I don't know siraba so bino ebintu bagenda kubanga nakugambye ngenda mu convention ya North America abanauganda bali mu America omanyi balaba nnyo yasimba buli lwetuukayo nga batandika kuba amasasi naye bino mbyogera lwakubanze mbandooza byebiri strategic ate bye bigenda okukolebwa nze mukulooza kwange era nga bwe mbinyonyodde ogenda okulaba nga byebiki byebikolebwa so okukyogamba okudeliveringa aba deliverinze kati ba MP abava mu North n'abalabye olinga agamba nti bana abawakanya baina sense baina common sense ngayomba nnyo nga n'emisuwa gino gimwereze okugamba nti totwala parliament eggulu baade nga bayomba nnyo kati bo bagamba abantu nti laba tukola nnyo tulese parliament. Thank you very much. Kyogamba kibazo buli omu alina kyafunamu so bwebwera president yafunamu speaker afunamu ba MP okukyalo bafunamu ba MP tewalinze therefore semujju kyomugamba nti ekiddako Nandala ne banne mu Eastern Uganda bagenda kukola okufiirawo eyembala eyina okulunyankole bakiyita kwemulisa bagenda kwemulisa yimbale bafiirawo Nandala n'atabeeranga ye chief gundi nga yagenda ku mpewo naye Nsibambi yagambye bagoberera instructions leader of opposition yabagambye temugenda nawulidde ng'ayogera naye mpulira nno aba DP nga bagamba nti ffe tuddemedde tunaba kufuna instructions so olwekyo tulinda instructions sabe kyokola Samuju finally I mean for me it speaks of obunafu mwe mutuula ddi ng'abo opposition. It doesn't matter who the leader is okustrategizing responses kubanga ebintu bibiri nabadde wano ngamba namboze jjo I expected nga leadership y'opposition ku kiteezo ono Kasasiro bamugobye gindi wakiri okubeerayo n'omugundu ne position evaayo eri emphatic fe ng'abakulembera and especially in region mwe mugikulembera awo abadde chaos kati tugenda gulu tetugenda buli omu kumwaga nti waaye katuliddeko abakulembeze batubuulire. Doesn't that speak of ekizibu Peter ekigudde mu politics naddala wano mu Buganda politics wano kati abantu balinda biri ku mawulire na social media buli omu n'anoonyaayo ky'anaakola nga kigenda kusanyusa audience kati nze ndi omu by the way manyi n'ekintu kye nga nsigenda kikola bwe mba nkakasa nti kye ngenda okukola oba kye sigenda kukola kituufu sitya nnyo bantu kye bagenda kukyogera naye abasinga obungi bannabyabufuzi kazibeere Laale oli agenda ku Laale n'aziniramu abantu azinangako obulamu bwe n'ababuya n'empi byatakola n'abibasuubiza nti agenda bikola nze sirinyanga kuwendayoko nga niye ku tractor mbagenda kulunkinga kubo nga ndi ku tractor because I don't do roads ne ba MPs obasanga bazze okukola amakubo awalampye tractor kati politics oyo owakabampaane atuleetedde ekizibu decisions zino by'obuuza mulimu bye twali tulina okutwanze nabanejje n'omuntu nga tulina jja nankumbi nga muntu wakugamba bwanaabulawo difference wakati w'abakulembeze ne bebakulembera then we are doomed nga mukulembeze tekukubulira abantu nekye batayagala kuwulira nze ne bwe mba ntambula by the way last time nabadde Kasokoso nga kati ngenda babulira omutayagala kuwulira kubanga ffe twamanyira bwegenda bakubera n'oyogera
nenze muli magana kino kyengenda okwogera temwagala kukiwulira but I have a duty to tell you kati wano kigenze nawo mu biseera bino simanyi banze ndi mu biseera ebikyamu ngeri gye nkuze nga ndi 50 tunyinza okubanga mpangalya mulembe gutali gwange ni wayingiddewo kabampane wayingiddewo politics wa social media kati abakulembeze mufo ky'okubuulira abantu ekituufu balinda kuwulira abantu kinaabasanyusa bakambye ekyawo ti nagamba omugenzi Sebagala yagenda okukola laale mu bitundu bya boda bwe yagamba nti ngenda kukkiriza smuggling enduulu ne zivuga every border area bwe yaddeyo mu kimotoka kye kiri ekinene nnyo nalinamu amawulire naga nti wahulidde nti kati awo bwe yatuukawo ngamba ngenda kukkiriza smuggling enduulu ne zikati that's where we are habati wawakaso abagambye nti mwogere ne ku kansa